aba nkwaniriza tuli ku Fik Media gwe nina wano DJ tomulaba lwa bumpi tomulaba lwa buto tomulaba lwa bukyala n'omunyooma kyakola akitegeera bulungi era nkakasa we tunaaviira wano ng'okakasizza bulungi nti kyakola akitegeera webale kutweyungako ndi ne DJ Baby Love olunaku luno lwaliro njagala tuwayeemu tunyumyemuko naye bigambo bitonotono si wa bigambo bingi naye ku bigambo ebitonotono byayina njagala twogerezeganye wamu naye weeyongere okumutegeera gw'abadde amumanyi ate naawe abadde tamumanyi olabe ate talenti empya gye tuyina mu kutabula ekyuma. Baby Love nsanyusa okukulaba. Nange okusanga. Kakwatire tofaayo. Kakwatire. Nange okusanga. Ogamba otya? Bulungi. Nsaba ombuulize kuba kulaba eyo. Bafaani bange musibye mutya kansubire nti muri bulungi nange ndi bulungi kati nze wano erinnya gwani? Nze DJ Baby Love. The stage name Babirye Marceline lyekika. Okay. Oli mulongo? Iye. Kati abalongo baba beddira ki? Mamba. Babeddira Mamba. Okay. Osoma? Soma ndi mu kyamukaaga. P6. Okay. Somero ki? Good Foundation Kijjabwemi. Kijjabwemi wano. Okay. So kale katwogereko ko kusoma katini kubanga abagamba ebintu bino abasinga abate basoma olusi kati gwengeri gyoli omwana omuto abali ebayinza okulowooza nti tebasoma oba ali eyo omwana akulaba ayinza okulowooza okusoma tekuli mu makulu. Subject ki esinga okwanguyira? Science. Nyoka umutegeera nnyo. Ani amusomesa tikyani? Kyayimbisibwe Godfrey. Okay. Subject ki esinga okuzibuwalira? Math. Lwaki? Ebirimu si byangu ne bizibu. Okay. Tikyani amusomesa? Teacher Habumugisha Sam. Okay. Kati first term yaweddeko wayise bulungi? Bakoze bulungi? Oba byagaanye? Byagaanye. Byagaanye. Okay, term ejja bijja kubanga bitereera. Kale abali eyo mikwano gyo ba classmates bo olinayo mikwano gyo mu class oba ku ssomero? Sirina. Toyina? Lwaki? Toyina bakyalibo? Okay, ku ssomero bakimanyi nti okuba ebyuma bino omanyi okudijeyinga? Bakimanyi. Okay, abaana abasomesa oba head teacher? Bonna. Wali okubyemu kaawo ku ssomero ne bakulaba? Iye. Bagamba okuba otya feedback yaabwe bakwogerako batyo engeri gye wakubamu ebyuma? Bulungi. Basiima ne bakufuuwayo awo ku ssente? Mpa nno ku ssente nange. Weyongere eno zaggwawo. Wazikolamu ki ze bakufuuwa? Wazirya? Zimu nsasula ku school fees ndala ne banteekera mu bank account. Okay. Kirungi. So okusoma kutambula kutya ku Good Foundation eyo okusanzeemu buzibu ki? Kulungi. Kulungi. Okusanzeemu buzibu? Embooko tevuga? Nevuga. Nevuga? Biki ebisinga okukubya? Mistakes. Okay. Mistakes z'okola mu waaka Okay. Kati abasomesa obeebuuzaako? Oba just bw'okola mistakes obireka awo? Mbeebuuzaako. Okay. Oyina emyaka emeka Baby Love? 10. Okay. Birthday bayaddi? Nga 29 June. Kitegeeza tennatuuka? Eribaawo? Onoogitegeka? Lwaki togikuzangako? Nali nzikuza naye kati tebagenda kuza. Lwaki maama yagaana? Bannaaye. Okay, kale maama yaani taata yaani?
maama yenna Lusata Bridget. Ate taata? Taata ye Ssaalongo. Ssaalongo Gerald. Okay. So maama ne taata abazadde awaka ekintu kino bakiraba batya? Bakyagala kyokola? Bakyagala mpoziko. Balabanga ebyabayaayi? Bakyagala era ne maama ye yakireetawo. Kati maama yakuzuula atya nti osobola okukuba ebintu bino? Just yagenda ku TikTok n'alaba DJ n'abuuza oba lwaki tebatandika kuntraininga, netandika otraininga paka kati when develop things. So maama ye yakikuzuulamu? Kati gwe wali obyagala bino ebyokudijeyinga? Nali mbyagala. Kati lwaki si gwe wagenda n'ogamba maama nti mpulira njagala kubeera DJ? Yakusooka. Nanti saabyagalirawo nga tebannaba kuntraininga. Naye wena traininga netandika obyagala. Ani yakutraininga? Nasookerawo mu Kitengeesa nga we tubeera, nenkomawo wano mu town ne batandika okuntraininga. Kati waliwo n'omulala ntrainingira ewaka. Okay, so era still bakyakutraininga? Badde ngamba nti wayiga oli kafulu kati? Mbulamuko. Kati osinga kumanya music ki? Music yona omutegeera? Bulungi. Style ki gy'osinga okuba? Nnyimba za kika ki z'osinga okuba? Tomutegeera bulungi? Kadongo kamu osobola omukuba? Binyaanyanya. Binyaanyanya? Obimanyi obisinga mbazira ne Suuna? Si nnyo. Naye ng'obitegeera singa baba batadde wano Baby Love ne bateeka wali Suuna n'embazira Tony, abantu basobola okufuuwa Suuna, amini basobola okufuuwa Baby Love ne bayita ku mbazira Tony ne Suuna? Tebasobola. Basobola baba tolinga? So management etegekeyo ka battle, tuteeke wano Baby Love wakati, eno waliyo Suuna, eriwo waliyo mbazira Tony. Obakube endongo bakakase. Obeewulire? Kale ojja tulaga mu maaso awo tulabire ddala kyoyogerako oba okikakasa? Nkikakasa bulungi. Kati ekyuma kino okitegeera kino bakiyita batya? No bayita piano DJ. Piano DJ? Okay, okitegeera bulungi? Kale ngenda kusembeza wano kamera bulungi otunnyonnyole wano peesa ku peesa, nze sikitegeera sikimanyi, naye bw'otugamba nti piano DJ? Pioneer. Okay. Bw'obanga ogitegeera bulungi nasembeza wano kamera otunnyonnyole rino peesa likola ki, bwe mba njagala okugyayo oluyimba nkola ntya, bwe mba njagala okuyingiza olulala nkola ntya, bwe mba njagala okutamu ku jjinja nkola ntya, osobola obinnyonnyola? Sobola. Okay. So kati sofa nga situnage nga sinaba kusembeza wano kamera otunnyonnyole bulungi amapeesa gano. Obwa DJ buno sofa wabutandika olina emyaka emeka? Myaka 7 primary 3. So kuva primary 3 obadde ngo mixinga? Obufunyemu birungi ki? Oba tonabafunamu? Siyinza kunnyonnyola naye nga funyemu bafaani abampagira paka kati okutuuka wano. Ate fees jjukira waŋŋambye nti ssente luli ze baakufuuwa wasasulako fees n'oteekako ne mu bbanga? Bafaani we banfuuwa nga tutwalako mu bbanga nga tuteekayo. Myaka nno giweeredde ddala P3, P4, P5 kati oli mu P6. Myaka ena ekintu okikwasaganya. Oli w'amaanyi nno, okimanyi oba tewekkiririzaamu? Nekkiririzaamu. Kati eyo waliyo badijja abalaba omanyiyo nga ba myaka jjo like nga bato nga ggwe? Ngaani? DJ Ikura. Gwomanyiyo? Ekintu bakikuba oba olaba omusingi? Naye akikuba. Kati bwe tubateeka wano babiri mu batolinge? Oba tewekkiririzaamu nti osobola omukuba okusinga?
nekkiririzaamu sobola omukuba. Kati ekintu yakikusookamu oba gwe wamusooka mu kintu? Nze yamusookamu. Okay. Kati kusoomoozebwa ki kw'osanze mu kintu kino sofa emyaka ena sembere eno? Tunasangamu buzibu. Kirungi ekyo. Olina management? Ani manager? Manager Charles. Manager Charles. Promotion. Akwasaganyiza bulungi? Akusasula oba just okolamu bukozi? Ansasula. Kati mpa nno ku ssente zaakusasula. Ziri waka mami aterese? Mu banka. Banka. Kati ozipulaningira ki? Olinawo naawe byowulira nga obyagala gwe nga gwe? Okusinga school fees. Okusinga school fees. So ekintu kino osinga kwagala kuweerera bakuweerere? Oba neeweerere. Oba weeweerera. Oba gwe abaazikoze? Oli mugezi nno Babilaavu ebintu obitegeera. Kati opafominzeeko wa ne wa wojjukirako paka tubala myaka ena wa gye wakapafominga oba just okuba mu bukubi? Napafomingako e Makindye. Waliwo neyowa Nabugabo. Ne Kampala waliyo Side ne Maria Fulo. Awo webatyo. Abantu ba receivinga batya bino byogira bakyagala kyokuba oba bakuba obucupa vaayo bweba bantu feedback yagiyitya bakyagala. Kale kirungi ne manager ngenda kubanga muyita naye tubeere nga twogeramu naye nga sinaba muyita njagala nsooka ensembeze wano kamera Babilaavu osooka otulagemu ekyuma kino otunnyonnyola amapeesa gano tutegeere bulungi nnyo kyoyogerako ate ne maaso wali bwe tunaaba tufunye obusobozi otukubiremu akayimba nga kamu bubiri onoomalako? Njakumalako. Saagala otye nno. Abantu eyo bakwesize bagenda kuwagira bagenda kuwa emirimu booking zigenda kujja okole ssente ofune school fees. Ate osome bulungi. Good Foundation somero ddungi. Kale DJ Babilaavu gwe nina olunaku luno olwaleero tuwayamu nkugambye nti njagala nsembeze wano kamera abeere nga atunnyonnyola peesa ku peesa ekyuma kino kye yatugambye Pioneer DJ akitegeera bulungi nnyo. Babilaavu ogenda kusooka kutunnyonnyola wa ku kyuma kino twagala otunnyonnyole okikozesa otya era okitegeera otya? Kati bino biki byendaba bino? Mayinja byoyinza okuuta. Kati bw'oba okuuta okola bw'oti? Kati amayinja gayamba ki ku kyuma kino gakola gatya? Kutambuza luyimba bulungi oba okuluyingiza bulungi. Kati wano obeera olutinga luyimba nga wonaateekayo wano nga wonaateekayo oluyimba n'onyiga kano akantu ne lukwata bulungi. Okulupinga kwe kukola ki? Kwe kukwatira wamu oluyimba nga lutambula wamu. Kati eno ye pitch oluyimba kubeera mu pitch yalwo bulungi nga terulebera wano e pitch. Ti wano obeera otambuza luyimba duteekayo eno oba eno. Oba yagala oduteekayo olw'eno oniga wano olw'eno n'oniga eno. Kati wano buno bwe bumu n'obw'eno. Kati wano obeera onyiga wano obeera onyiga oluyimba okutambula nga wonaakola oti wano n'okola oti
jangu n'otulage bulungi wamma. Kati wano tulutaddeyo olutaddeyo wano. Kati bw'onyiga kano nga lutandika awo kati wano nga wonaaluteekayo bwoti wano ne lusitopinza kati kano ke kamu neekano wano neeka awo kano kekamu na kano kano kyekakola na kano kyekakola luno kano kasitopinza busitopinza kati eno yemu neebuno wano nebino kati wano obeera wano walupinga kati wano obeera oteekayo effectiyo awo onyize kano kasambu oteekayo effects zo kati buno bwonna osobola obunyiga olumu oba onyiga kamukamu onyiga kamukamu okusinziira ku kyoba oyagala kyogere. Kati wano tugeze otaddeyo oluyimba wano n'oluteekayo oba ng'oyagala bantu kunyumirwa oba so kano ka volume oba ojambusa n'okambusa oba oyagala gikendeeza n'ojjayo. Kati wano nga wonaateekayo oluyimba wano ndutaddeyo olutaddeyo ng'otambuza ekitereeza wano we wamu na wano nekano kekamu nekano waba wakujjayo oba kuzzaayo kujjayo osobola okujjayo nozza nayo. Kati wano bwe bumu obeera oyongeza ddoboozi oba n'olijjayo ne wano wonna kano na kano na kano ne buno wano obeera ojjayo wano obeera ojjayo beesi ne wano ne wano ne wano ne wano ne wano ne wano. Kati wawa okubira oluyimba ne weetaaga okujjamu beesi kiki kyoba oyagala ng'ojjamu beesi oba kikyo kyoba ogenderera obeera kale oyagala kuyingizayo oluyimba lulala so oba oyagala okuzzaayo oluyimba olulala nga luli lukyagira luli olubadde luzannya ojjamu beesi n'oyingizaamu olupya wano ngigyemu beesi n'ogizaayo kekamu neeno side. So buno bwe bukola eno na buno bwe bukola side eno wano nga wonaateekayo oluyimba ng'oba olina ekivulu kyogenzeemu tiweba bagezesa balabe nti bikola bayongeza wano ne bakendeeza wano kekamu neekano neekano kale kuutamukko ku jjinja awo sekendi 2 tuwulire. Kati ekigendererwa ky'okkuuta kiba ki? Kuyingizayo oluyimba bulungi. Badde mmanyi n'okkuuta kuno kukola nga effect. Effects ziri wano ku sample. So oba oyagala okuute oyingizeeyo bulungi oluyimba awulire eri nga byoyingiza binyuma. Ekyuma nno okitegeera babilaavu. Obeera okwata piki ya luyimba ti obeera olutaddeyo nga lutambula mpola awo oba oyongeza ludduka ennyo. Eno lubeera ludduka mangu eno lubeera lulebera bwe kabeera wansi ludduka mangu oluwulira kati wooteeka eno side lubeera lutambula mpola nga teyosobola nakuplay. So bino omuyimbi byabeera ku stage n'agamba pitch wano wookwata n'oyongeza kati bw'agamba pitch gw'oba otegedde ki aba akugamba oyongeze oba okendeeze kale okwate BPM y'oluyimba. So aba ayagala luddukemukko
mbadde ngamba nti waliwo era lwagambira piiki ng'ayagala luslowing. So ebiseera ebisinga omuyimbi ku stage bw'agamba piiki gwe DJ ng'omanya nti aba akugamba kulwongezaamuko ka speed. Kale tweyanziza Babilaavu ekyuma tukitegedde kati okitegeera bulungi katuleeta ate manager naye twogeremukko naye ate tulabe ebigambo bwe bitambula. Sanyusa okulaba Fiki oli bulungi yebaleka emirimu webale kuweereza ggwanga webale naddala bana Masaka tukozeemu nnyo omulimu nti interview zo zitugyeko bulungi abantu bategedde kikye tuli e Masaka. Nkubuuzaako gwe wenna alaba mukutu gwa Fiki Media erinnya oba abasinga libamanyi manager Charles CEO Charles Promotions and Marketing Agency Masaka. Ekintu kikwasaganyizza nno. Enkikwasaganyizza nnyo n'amaanyi. Ye atannaba kutegeera. Simanyi gyali. Aveeyo gyali. Essebo bajja tutegeera mpola mpola katukole ebikola bitwogerere. Essebo. So gwasalawo ojja kubeera mu baana. Abaana nze n'abaana tuli bwe muti. Tetutangana. Era gino emiti emito njala ngikolemu omulimo tulabike ng'ebitone byabwe tubisitula. Essebo. Kakati DJ Babilaavu ono ku myaka 10 kwali kati gwa mu meetinga wa myaka emeka. Ekyamazima Babilaavu ono maama we yamumpa yamunkwasa kuba maama we bambi yakazuulamu ekitone nga kakajja kuba kalungi. Maama we nange nandaba nti ebyabaana mbikola ki mbitegeera nangamba kamunkwase sofa sinaweza naye myezi giwera 6 not least nyinako tafali wenkoze eki wentandise ate musango omwana ono na nyina we namusanga enabugabo nzize mbadde mulondoddeko ebbanga eriwera nga bwenda bakakuba nengamba kyako omwana ono yeetaaga kola kyetaaga kuyambibwako. Enabugabo wamusanga ne maama we? Namusanga ne maama we omuto nga bali bonna nekajja nekangamba manyi buno obwana obuto bwe najja mu Masaka ne buntuuma erinnya Uncle Charles. Kati nina liyawo nekangamba Uncle Charles nekampaagana ngamba ontegeera bulungi ate nange nkola ki nkumanyi katusimbule. Ne tusimbula namusanga Nabugabe eyo ne tutandika tukwasaganya emirimu gino neera kyemmanyi nti tujja kutuuka kuwe tutuuse kyemmanyi kaze mu mikono egyange ndowooza ebyange obimanyi. So wasalawo okumuteekinga ono olw'okuba nti mwana muto oba omukwano gwe yakulaga? Omukwano gwe yandaga ate nange ekyabaana kindimu nze buli wendaba ku mwana kinzigira nti nyina okola ki. Jjukira Fiki nti ebbanga liwezedde nga managinga abantu ab'enjawulo managinga kaka omuyimbi omuto omumanyi ne managingako omuyimbi omulala omukyala naye omumanyi nemetatuuka nempuliranga bikoze eki bintamye nga sikyabyaga nempuliranga mutuufu binyiiziza nnyo naye bwe nalaba omwana ono nga zze gyendi neŋamba nekiddamu nekinsika ekintu ekyeŋamba ekitabo omwana nyina okola ki okubaako kyenkola kitafali lyemuyambako we namutuusa weewo then naye nga atist alinako ettafali lyagenzeeko. Essebo ebigambo tubyogedde ebimu obiwulidde. Okusoma kw'omwana kuno okuyinamu omukono. Okusoma kw'omwana bwe kiri wabuli kimu nkimanyi kimu omwana ali ku ssomero nti ye omanyi nze n'omwana alina okuba nga asoma gino emintu alina ogikola naye nga okusoma kyekikola ki kyekisinga era tojja kuŋŋamba nti obudde bwakusoma agende kuba bidongo nedda ssebo tekijja kubaawo tekiriiwo. Omwana alina okuba nga ali mu kaholiday oba ali mu kaluumulo oba mu weekend nga tali mu kiraasi. Bw'aba mu kiraasi bookings tweyanzeege mutulindemu nga mwana akola ki ali mu weekend oba mu holiday. Essebo ebivulu by'ekiro bino abikwasaganya atya? Emyaka gino nga gyandibadde tegibeera bweru kiro. Ebivulu by'ekiro nyina engeri gye mbikontrolingamu era bw'oba nga onaatubookinga nkubuuza omwana n'akuba budde ki nti ajja kukuba ssaawa bwe ziti era ssaawa ezo zajja n'akuba bw'amala okukuba nga muteeka mu mmotoka ya kampani nga tuddayo ku ssomero yeebaka. Essebo abazadde bakwesiga fine omwana ye yakwagala era n'omuteekinga ono n'omuzadde oba oli awo n'akola ki naga nti kale naye nga olaba nti abazadde obwesige gye buli nti Charles bwe tumuwa omwana waffe tagenda kufuna buzibu eyo gy'aba alaze. Ekyamazima abazadde banneesiga
kuba tawana giba mingi nnyo eyo gyekutalagira mu ndongo obimanyi nkimanyi kuba eby'abaana bino bizibuzibu era olina okuba careful ng'ohandolinga omwana w'omuntu olina okuba nti ng'okimanyi ng'era okiruddemu nze ebbanga lyemmaze mu baana kyebamanyi abamanyi beeyogera nti Uncle Charles owa Charles Promotions nti ebintu by'abaana abimanyi bulungi era omuzadde okwesiga nti akuwa omwana kitegeeza amanyi background yo nze nkubye nti omuzadde ono mama woono omwana gyonna gyali yagenda mu inbox yange nga zangoberera nti Uncle Charles ebintu by'abaana abitegeera bulungi mwesigwa ayagala abaana ate amanyi engeri gy'okubahandolingamu kyova olaba nti bali abazze bannemerera abaana abamu naye nolaba nga abazadde bava ku mulamwa n'ennono yange nga nze ekisooka nti ndi presenter ow'abaana ate ne media gyenkolera yekereziya ndowooza ogimanyi nti ine ebintu byenkugira obutagendamu okitegeera era n'omwana nebajjala nnyo muhandolinge mu mbeera eyo engeri media eyo gyenkoze eki gyenzimbyemu nti ina ebintu obulombolombo bwenzimbyemu nga yo radio Centenary ndowooza ogimanyi bulungi era engeri gyenkondolinze nti Uncle Charles alina okuba bwati ne bwati kuba programu gyaweereza ya ddiini erina okuba nga erina eshapinga omwana mu mpisa okitegeera ndowooza omwana bw'aba n'empisa buli kimu kikola kikimwanguye wakati omuzadde ayinza okuba ali eyo oba oliawo nga naye ayinayo talenti omwana we ali eyo agati naye bwe naamukwaza Charles ono anaamuhandolinga bulungi nze ekisooka bonabona nkwasa omwana ono nga Baby Love by'olina okuteeka mu mutwe alina okuba nga omwana alina okuba nga asoma ekisooka ekirala olina okukkiriza nti atazze eno nti kiddukiro okusoma kuganye kati kadde eno alina okuba DJ oba bwa dansa oba bwa VJ oba ku kiki asoma kuba okusoma kwe kukola ki nange nkukyazi wendi nasooka kola ki kusoma omwana alina okuba nga asoma ekisooka nga gwe omuzadde okkiririza mu Katonda nti omwana ono alina okubaamu eddiini nti ebyeddiini byo biri bitya kuba olaba Fiki omwana ono nze kyemmanyi eddiini gy'alina ne mama we gy'alina n'abazadde gye nabalabamu ate nabo gye bandabamu omwana ono bw'anaaba atambuza bulungi ekitone kye nga ebintu ebyo agobereramu ku ddiini ebintu binajja bikuba bulungi abeere successful atambule nga mwana mulungi mwana wa mpisa ojja okusanga DJ omulungi ow'empisa atawemula atakola biki byonna kitegeera ndowooza era olaba ebigambo bye bitono nnyo asinga nnyo kola ki ebyuma nabitegeera Baby Love abitegeera bulungi Baby Love era twagala ekitone kino kikulaakulane nga kivudde wano e Masaka kisaasaane mu nsi yonna Baby Love njagala ekirooto kyange njala nnyo alinnyeko ennyonyi agende ebweru naye agikubireyo endongo agikubireyo industry eno gwe nga manager mugisanzeemu kusoomozebwa ki mugisanzeemu bwangu ki n'omwana we okusoomozebwa okuli mu industry eno ogimanyi ebikokola bibaawo naye nze kyazi tebagendeeyo ne bagano baagala okugira naye kati luli batebadde babimukola luli nga sinamukwatamu naye kati tewali stage kyemanyi gyenyinza ogendako nti Charles aleese Baby Love ne wabawo agira booking zijja by the way ekyamazima kati alina Sunday kwali ono omwana bookings weziri era olunaku olw'enkya tugenda ku summit ekyengera mwana agenda kubakubamu endongo ebinyanya agenda bibakuba ate mbadde mpulidde wana by the way kaagala nnyo soko tubuulire suuna wamentikako suuna be nekubisako naye ekifaananyi wekubisa naye ekifaananyi obirabye nti akumanyi bulungi amanyi suuna nembaziira enkya tugenda kubeera nabo akube then ennaku z'omwezi nga 18 tugenda nkoni eyo wabamuyita then 15 June the 15 June tugenda wane wabanike the best of abanike obukunda then 24 omwezi guno ogwokutano by the way tugubose tugenda mu kijobi kya Radio Centenary atowumula agenda bakuba endongo era bannange agenda Baby Love ogenda bakuba Baby Love ngenda bakuba paka mu kijobi so agemu awo tuwulire takula mutuwulire tulabe yogere mukonyo ongera ku dobozi kyekyo yeyo omusayi muto
musayi muto agenda bakuba kyemmanyi mu Uganda yono DJ omuto asinga kati ate nga muwala kubanga kino ekyoku DJinga era kyembadde ngenda okuddamu okubuuza kimanyikiddwa nnyo mu balenzi eno mbawala tekibaddeeyo kati katusalewo katumukwateko bwe tuti tulayo tunamutuusa omwana ono mulungi nnyo gwe mulinde ate tukyayongera nnyo mufunira kuba bongere n'omuteeka mu techniques ez'enjawulo okitegeera nga bwatugambye akyatraininga atraininga mwana mulungi mwana wa mpisa mwagaddeko ayina empisa muwulize mukakkamu awuliriza bakama be era babiraavu ebyo n'obikola kyenkakasa bulungi nnyo ekintu kino ogenda kukifunamu ate ne maama wo obeere nga tomudisappoint era kyenkubiriza bonna bapromota abali mu nsi z'ebweru mu booking omwana ono ajja abalage talenti ye wetuli mutusangibwa Masaka wano waliwo ofiisi yaffe netusaasaanira ensi yonna enamba ya bookings eri 0753 669 991 yeyo ya office ko booking omu DJ wa fono international ina namongera kaka social media platforms tuyinza kubafusanga wa ona abimanyi bulungi babi tubulire Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, enamba jaminzo okundabirako eri 0777 887 kati yonna gyotugambye tusobola okusangayo eriyoko obuntu bwongo okubamu kale tugenda kufollowinga nnyo kati babira bisoko obagambe oteekamu wali linnya ki soko libabuulire Tekam DJ Babilove 1 eri DJ Toji Space nga wandika buwandisi DJ Babilove DADILOVE to space nga one way ya number kiwandike nga kigambo kimu DJ 1 DJ Babilove 1 one mu kigambo one mu figure number 1 mu figure okay kali nduuza muwulidde bulungi DJ Babilove 1 mu figure awo bosobola okumusanga ku platforms ezo zonna nga bwakugambye kali oyinayo okusaba ku Babilove nga tusiibula manager omusaba ki abazadde obasaba ki manager musaba ayongere okunteeka waggulu balenga buli muntu amanyi ne maama agezeko okubanga simweraliikirivu byenkola biveeyo n'okusoma kutambule bulungi kali manager omusabye maama omusabye era okusaba kwo kutuuse bulungi gwe otusuubiza ki oba obasuubiza ki basuubize tomanye nti kyobasuubiza ogenda kituukiriza mbasuubiza bino ebyuma ndivelopinge nga buli omu amanyi era n'ebyensoma tambule bulungi nkole bulungi sidisappointinga manager ne muzadde wange first grade ku P7 yabuna bakutwale mu secondary nnungi era weyongereyo paka university kati tuyagala kubeera ki mugyeko fine kino ekya DJ already kati okikola though kyasoma naye kati bwe tugamba ku side eri oyagala kubeera ki after nga omaze okusoma university doctor kubeera doctor nga bw'ova mu kkuba empiso ate ojja eno n'otabula emiziki n'obakuba ebinyaanya ne bafa katukusabire ate ekirungi science waŋŋambye omutegeera ye bestiyo omukola bulungi kati genda maaso naye ne mu secondary bwonaaba otuuse ojasangayo biology chemistry n'ebiringa ebyo nabyo bikole bulungi osobola okukola obudokita sikyo omanyi fiiki omwana alina ekitonoono omanyi okubanga asobola n'okuyigirizamu manager nga manager tabimanyi byakola kati wano nkola ntya soko ndage wano nkola ntya anjigiriza bana balina ebitone fiiki nawe oyagala kuba omuyikiriza mbadde sikamanya okola booti mbuzi olabe abaana balina ebitone ab'eggwanga kati nobakwasizaako tubayambeko badevelopinga ebitone byabwe kubanza sikisobola kikuba n'omwana asobola okukola ki
ekisinga okulema abantu nti buli omu alina kyakola ki kyasobola okukola mu nsi muno ate alina ekitone ekyenjawulo buli omu alina ekitone ekyenjawulo kati omwana ono muto myaka 10 naye ansinga okukuba kino ekyuma okitegeera kale kiteeza nyina muyambako wensobola kulabika nga akola ki kale tuwa obubaka obusembayo tuggalewo obubaka bwe nnyina nkubiriza ba DJ bonna bali mu Uganda mu nsi z'ebweru ne ba DJ bensinga kati bengira kati DJ Suna Ben nembazira wati bakola ki be baliko kati tujja kijjawo nganze Chazi omwana ono mbadde njala namwe wemba mulabyeko video eno tumukwasizeeko tumuyambeko mwana nasobola okubaako wakoze ekiwatuuse okitegeera ba DJ abo ab'amaanyi mwongere mutufu at least buli womuwokalaba kawe platform kakubemu mwana kale bukanaba kakuze kanagamba nti mbazira Tony ne Suna Ben baateekako ettaffaali ku kaliya yange neyanzeega naffe tweyanzeege awamu n'abatulaba nze nabagamba nti talents zino nja zireetanga mubeere nga muziwagira kati Babilavu uno muleese abeere nga abalagako kikyasobola okukola nakugambye wali nga ntandika nti tomunyooma lwakuba nti mwana muwala tomunyooma lwakuba nti mwana muto tomunyooma lwa myaka so kyakola gwe kyoba ofokasingako ate mumuwe akuba ku mikolo shows wonna mubeere nga mumubuukinga enamba mugifunye ate naye abeere nga afuna school fees asome oba oli awo tomanya ate yayinza okubaako naye kyakola ki kyayamba oba oli awo naawe ku mwana ali eyo oba gwe omuzadde ali eyo atulaba naye naaba nga ate yagenda okutraininga omwana we ate ayagala okubeera DJ kale tusupportinge talents zino tuziyimuse zibeere nga nazo zibaako kyezituukako tomanya Katonda tusasulamu empeera ate nazo zennyini mu future eyo ne zifuuka ez'omugaso ennyo bano gino emiti emito gye gigumiza ekibiro n'omwana Babilavu enkya yagenda okeera nga afuuse ow'ensonga akugambye ayagala kubeera dokita yajja okukuba empiso muwalawo oba mutabani oba gwe kennyini atulaba jjajja ssenga kojja n'olwekyo tomugaya tomunyooma muzeemu maanyi ate naye abeere nga ayina waatuuka takumira mpeera ku nkumire Ssaabasajja Kabaka wangaali Babilavu osome bulungi si kyekyo kale basiibule babayi obasiibudde